olujjanga October 16, 2010 ku saa 2 ez'ekirezi Buganda. Radio y'Abaganda ebaleetera omulindwa Chairman wa Uganda Democratic Federation Dr. Magembe Kumpeo ajja kwogera eri abawuliriza n'oluvannyuma tujja kubeera n'aboogezi abalala abakungu mu kibiina kino ekya UDFED. Mubeere okulw'omukaaga nga October 16, 2010 ku saa 2 ez'ekirezi Buganda. Muwulirize ebipya ku kaweefube mu kasiitaano k'okununula nyaffe Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Wano ku radio y'Abaganda ku www.ababaka.com. Tusejjera leero